Essula ya 25 eriko omutwe ogugamba nti kati asisinkana jjajjaawe ne mikwano gye. Kati asisinkana jjajjaawe ne mikwano gye. Obudde olwawungeeramu kati n'atandika okunoonya erimuzza mu kyalo. Yatambula nga yeekengera era nga bw'amagamaga si kulwa ng'agwa ku basirikale abaali batandise okulawuna ekyalo. Bwe yawulira ng'akamenya nga yeekuba ensiko era kyamutwalira ebbanga ddene okutuuka awaka we yakulira. Ng'amaze okwekkaanyiza ddala nti tewali amulondoola, yasembera ku lusebenju era teyalwawo n'alengera jjajjaawe ng'ayingiza enku mu kafumbiro ke. Mu ddoboozi essaakaavu nga lijjudde ennyiike yakoowola jjajjaawe nga bw'amubuuza nti jjajja, awaka walungi nnyingire mu nju? Jjajjaawe sizoomu yamagamaga ng'anoonya eddoboozi gye lyali liva, gye yakuba eriiso nga ku mwami we kati. Sizoomu yali akutte enku ze yali ayingiza mu kafumbiro, zonna zaamuva mu ngalo ne ziyiika. Newankubadde mukazi wattu obuzeeyi bwali bumuyingiridde nga n'amaanyi asonda masonde mu kaseera kano, yabambaga mangu atuuke kati we yali ayimiridde. Kati bwe yalaba jjajja nga jjajjaali yadduka buddusi okumusisinkana nga tanneerindiggula kigwo anti yali ataga butazi. Baagwaŋŋana mu bifuba ng'amaziga bombi bwe gabayitamu. Sizoomu ng'amaze okumugwa mu kifuba yamutunuulira ng'atamulabangako anti nga takyafaananikika. Engoye ze yalimu nga misenso era nga zigubaganye, ekintu kye yali talabangako mu bulamu bwa kati. Yamubuuza nti mwana wange obadde wa ebbanga lino lyonna? Nawulira nti abasirikale baali bakunoonya. Obadde mu kadduukulu? Mikwano gyo nagyo gibadde mu kweraliikirira nga tegyosa kujja wano kubuuza oba nali nina kyempulidde ekikufaako. Ffenna tubadde tulowooza nti baakukwata ne bakukola ekibi ne basirika. Okwogera bino nga sizoomu yenna ennyiike ebula okumutta okulaba nti muzzukulu we yali mu mbeera bw'eti. Wano we yakwatira ku mukono gwa kati n'amubuuza mu kaama nti mwana wange kyennyo kye wakola okukuyigga bati? Kati yanyeenya bunyenyi mutwe nga tamanyi wa kutandikira kubinnyonnyola, wabula yasobola okumuddamu nti jjajja, ensi nzibu, anti abagagga tebalowooza nti n'abaavu baagala ebirungi. Baba bakyatangaaliridde. Nkuyege we yatuukira n'abagamba bave mangu mu luggya badde mu nju. Ebigambo bya Nkuyege byajjukiza kati nti yali ayiggibwa era okwesimba mu luggya kwali kwegabulira abaali bamunoonya. Kati ne jjajjaawe beekuba mangu mu nju. Nkuyege yasigala ebweru ng'alinga eyekkaanya oba waliwo abantu abaali babalabye mu luggya. Okwekozesa nno bino gaali magezi ga Nkuyege kulaga nti yali alumirirwa nnyo mukwano gwe n'ebyali bimutuuseeko, so nga munda yali asanyuse nti ente n'embuzi kasatiro bye yali amusuubiza byali birabika bimulimu 5. Era Nkuyege ng'amaze okwetunuuza buli wantu yayingira mu nju gye yasanga munne ng'ali mu kisenge kye. Eyo naye Essula ne ngimalako awangaale nnyo baffe.